abamanya gayinze Karo Nantongo mwebale nnyo okujja bambi mwebale kubeerawo olwaleero tugiyite batya press conference what family bane nja sooka mbebaze nga ndi mu kamera bwebale nnyo okubeerawo nze gwolaba bandeze nze kimanyi siri mwana mubi ate namwe mukimanyi naye emikono gye nkuliddemu mukiraba so ndi musanyufu nnyo okuba nga mbasitudde ku makya tebakeera naye mbasitudde ne bajja wano olwaleero ndi wa mukisa nnyo era kitiibwa nkiddiza Mukama. Kubanga nga bwe balabye bonna wano buli omu ninako ensonga ensonga enkulu nnyo lwaki mbadde emotional ate era ngezezzaako okulaba nga sobola kaaba kuba natandise okukirowoozaako okuva we bakiŋŋamba kubanga bonna nina connections nabo zanjawulo buli omu alina kyankoledde mu bulamu bwange buli omu andeze so kizibu nnyo okumala gwogera ebigambo nga siri emotional. It is very very hard for me. Karo to be strong kutuka wala walero wajja enchanga kyensonko okumanya ku Karo amanyi kyayagala amanyi nti njagala kubeera gundi oyo oba nsinga ne gundi oyo yes amanyi gyalaga obumalirivu obwo buli wobeera nabo mu mirimu ate nga n'okuwuliriza awuliriza oyo amanya nti nkoze ensobi. Karo ye muntu ava ku interview nakubira obaddeko nti mbaddeko wawe nkoledde obukyamu kati ate abantu ennaku zino abaana abayimbi tebaagala ebyo kumwina omuwabula otya kitegeera mu mwaggwako tolina kukola ki kumuwabula oba oyina music gwoyimba gwatayimba tebigambo byo tebikola ki tebimugasa naye Karono ekimupushinze eno yonna ewala muwulize awuliriza amanyi kyayagala kyensinga okumanya omanyi omuntu amanyi kyayagala tosobola kwegeraageranya naye amanyi nti njagala beera bwenti amanyi njagala kuyimba bwenti njagala kukola bwenti njagala kufaanana bwenti njagala kugula kino njagala mu future mbeere bwenti abimanyi ate muwulize ate n'ekitiibwa akiwa abantu ate amanya nti bwengwa mu nsobi neetaaga okuwabulwa abantu abalala tebaagala kuwabulwa naye amanyi nti neetaaga okuwabulwa. Karo, you're a beautiful soul in industry. Have you ever been passed through a moment of being used? Olinga itira mu line y'endongo? No. Why? Because I don't allow it. Bw'obanga okrossinga kunze tosobola kukrossinga nze ebintu ebyange ndi principled nnyo bwe tuba tugenda kola collaboration tukole collaboration that is business but when you go into something I don't understand oba kyendi I'm not comfortable with I don't do it njagala ntusigale nnyo ku mulamwa ogwa kyoba olaba ebintu nze mubyonjogerako ebyo nti Karo alina ono ebyo byonna si bituufu kubanga nze Karo manyi kyendi nze najja mu ndongo eno kukyusa bulamu bwange ne family yange so ndi focus ku kintu kya business. What is your worst moment yaleetera okubanga osobola giving up because music is not straight to life? It has never happened because in life bw'obanga okkiriza okutuuka mu mbeera ekugamba nti let me give up then you're not a fighter. Olina okulemerako mpaka kubanga tewali lugendo lutaliimu makoona wabula makoona g'osanga mu bulamu ogayigiramu kati bw'oyiga n'osigala ng'ogenda mu maaso. Famire gye weegattamu yali nnene agyegattamu obuto ani yali asingira okubeera mu ggwanga era naawe gyani ate kati wetuwadde wano ku mmeeza wandikirabye bonna mikwano gyange naye buli omu ate alina principles ze naye nina anyanguyira amangu kati papa sobola mukubirawo simu tikino kiri naye ng'era mukwano gwange naye papa mutyamu nnyo oba ate mumanyanguyira nnyo ebiseera ebisinga kale papa mukumutya ennyo ekindeetera okubanga sikubira nnyo simu naye buli kimu kigenda maaso mu bulamu bwange abakimanyi kati momo ye twogera kumpi every day ne mama Junior ne muzeyi Seruga naye bami muzeyi Mayinja ne papa Misaki si nnyo naye ku nsonga we mba mbeetaagira babeerawo baba manyi buli kimu kigenda maaso. My last question. Bandi zino zaabeerawo I think era omutoku bwenga mugezi bingi byali byogerwa nnyo nti
mwali mulogangana. How true was that? Mwana ono singa twali tulogangana yandiiseewo teyandiiseewo omanyi buli mirimu girina ebizibu byagyo si mu music mwokka bw'ojja ng'omanyi ŋŋenda ntebe n'osooka ekatwe okeerewa oba totuuka ono yajja amanyi gy'alaga nange najja mmanyi gy'eraga bino byonna by'osangamu kino kiri oba olina gy'ogenda tewali mulimu guli straight nti nze we nayimuka ne ntandika okukola ngenda kusucceedingirawo oba ngenda funirawo kino nedda olina okugumiikiriza tolina okumanya ki kyoyagala tolina okumanya munno omanyi buli wemmanya nti gwe munnange nziruka ewuwo wabaamu ebikuttekutte nziruka ewuwo wabaamu awalemesa nziruka ewuwo yayinamu munne yes yayinamu munne momo kino ngano bwoti kubanze ndi mukulu ku kalo kati kyanyanguyiranga omugamba awo nedda kino nedda bino nedda mirimu gyonna girina ebizibu okusumbuwa batya kibatu kyeki ekyanyanguyira mu mwana ono haji kayongereze ekyanyanguyira mu mwana ono esebo mwana agenze mwetowaze ku bayimbi abalala bitubadde tutandikawo kalo bambi yali yabonaabona dda mu busomesa mukimanyi ndi yali musomesa owa nasale yogera waliwali musomesa wa nasale naye bwe nava mu mwesifo mama nantwala mu koosi nagenda nisoma enviiri kati bwe nasoma enviiri eyo nali muto dda mu primary nalinga 17 nawe najjira wano okuyimba nali ndi mu kusoma enviiri naye bwe namaliza okusoma ekitongole ekyo ne kimpa omulimu nintandika okusomesa abaana mu class naye nga bansinga musomesa waffe nze kalo yansomesako ng'akyali muto mujye mumuwagire bambi mujye lonki nno bannange mbadde njagala nammwe naawe kale osemberereko ku nze kitegere mayinja namukuba ekigo semakula sagala mwogerako yajja kunkuba nenjabya najabuluza kati njagala banaye mbegayire banaye mbegayire africana mujye tugiyuzeyuze parking ebulebule kyerikyolinakyolina banaye mutusaasire kana kezimbe kave mu busomesa kanabudde nasooka kagala kuddayo oba kale oba okusomako oba okusomesa kufuna oba nzireyo bambi so egandike kaluguma abantu bajja kujja mujje bannange ekyenjawulo nti omuntu anaaba omulungi omulabira ku kigambo kyafulumya wadde kimu kalo abadde mwetowaza okuva lwe yajja najja mu industry eno abadde awuliriza abadde yeewala emivuyo abadde tawalampa abakulu banne amanyi waakoma so nakati ku ssaawa eno naffe kwe kumwagaliza twagala ajjuza abantu bayiike emmeeza muzigule mikwano gyange gyonna abali mu Serena bwe baggwera ku Africana kitegeeza oba tusigazaawo space ate olwo abataguze tiketi baba naabeera mukiire yes so nekino kyetwagala tufune bane temutuswaza amaanyi gatuli mu mmwe kalo mwagazisa okuyimba naye akuleetinga abayimbi abalala mwe baana mmwe twagala mubeere nammwe nga mwagaliza abantu yesu abantu tosobola kumwaga kutegeera kyakyali kubanga aba yakulira walala naye wakulira walala naye tugezeeko ffe tubeere nga tukulaakulanya bukulaakulanyi kwagaliza mwana wa ggwanga okitegedde so kalo creating awo abayimbi abalala gye bali abato waliwo n'omwana ono ennaku zino yeeyita omusiyazi gwe bagamba nti musiyazi yani akola ye pius oyo kalo njagala omunoonyeeko omubulire ng'omuzadde kuba ogenda kuba maama yes wanaamala yes byonna bibaawo funa obudde kali awo akaana kagira kati naye kakati kagala okuyimba naye kafuna obudde okabulye nti okuyimba tekutegeeza kubeera nti omusajja obeera mukazi okitegedde kakwateko tukaze ng'omwana ebyo byonna tukagala manya tubyagala muggwe kalo kubanga oli musomesa kyekirungi waliko wayingiramu akantu kokwagala okuba omusomesa kitegeeza osobola okuzza omuntu ali aba avuddeko byebimu naye nga olunaku Serena
No, Africana. Watu chali Serena. Hadi alokingira mu Serena. Simanyi kyo kyasula. Kubeera yine. Sikyali mu levels kuba bupeera. Nze njita buyiti bantu nti mujje mu Africana tuyimbe ennyimba zonna tujazimba wabula mujje mangu ffe kati ba upcoming tujjesame kamama. Tugenda tuula ku table. Wali tulabe omwana kyeyekola. Wemuna omwana yalina oyimba ffe tuli ku mmeeza tutudde. Nga bano anakyagala abantu nga bannegayirira jangu oyimbe ku kusheya kalo gwekuki nekiringa takale.